akolerawo agenda okudde maama ani atunda kawalagi mpulira njo yakabaawo mu ttuntu kali ng'eyita emyaka 6. Bagamba nti Jane yazaala omwana ku mulimo bamugoba ng'akyankalanyiza obulamu bwe. Omuwala yazaala omwana naye n'omulimu gwe yali yafuna baagumugobako. Kino kiriwo oluvannyuma lwa myaka 6. Onaanywa kyobula bw'obanga olaba omuntu anywa bw'atyo sooka weegendereze oleme kugamba nti gundi kiki, naye abantu abasinga biba biwankanka biba byasala leerwe. Lodi yuno kali ono nga tajja kugamba munne n'ekimanyi nti mukyaliiwo gwe mwali mukola n'ebintu byamwononekako naye oyo bintu bye yamanyi naye engeri gyanywamu ekintu kino simanyi nange ye yamuloga kyokka agamba awulira bikula okuba mukwano gwe atambula anywa bunywi. Yasooka n'atandikira ku mwenge bya ebyo nadda kuwalagi naye alabika alina kye yakola ne bamukola ekizibu. Twandibadde tumutwala oba ne bamusabira kati ono yuno omwana wange ono Sumaiya mbadde nsaba nkola ripooti 3 mu mannya ag'enjawulo. kaakani nono omukazi emyaka 6 alabika omwana yalina okusoma, yatandika dde okusoma. Kyokka amugamba bedmaster kusobola omwana gy'asomera omwana bamukolera alipoota za mirundi 3 kuba zigenda mu bifo 3 bya njawulo. Kati ng'amugamba olwana oyo lwaki omukolera alipoota 3? Yamugamba ngenda kuwa ku ssente. Omwana ono buli lipoota egenda wa taata waayo mulala, ate buli alipoota gyeraga basasula school fees. Kati buli school fees manyo inako 3%. Enguzi ali mu nsi mbeera alengerera mu ndeku. Ekizibu kye kubanga ndeku eyeweddemu tagikiriza kugwamu. Yamugamba asooke yegendereze. Weba gunyonoona ku maama ogw'ogugula banyiira mayibiya wagula katudde ludda waliwo yakonkona. Kyava jaggulewo. Sebo mbadde njagala mutabani wange Yokaana. Kakano nali taata wa Yokaana. Simumanyi. Yokaana. Nga wano mwadi we. Yokaana yali akola mwadi weya. Okay. N'ebintu bya Yokaana nga byadda. Mabega. Mwadi weya naye kati ate ne mukama waayo wano yatundawo. Obuzibu. Era ffe wano twagulawo. Yekidde siterewo be baagula. Eka nfunye namba y'essimu. Kali ng'amugaa kyogenda okola nina abantu bosobola okukubirako. Sajja neyanzise. Bano be banaakuyamba. Efirimu egenda maaso. Bw'oba okubira ajja kukubira buli kimu. Njagala olabe. Efirimu egenda maaso. Kaakano tudde maama Sumaiya yakoze ebintu bya mirundi 3. Ayagala kutawanya abasajja 3 omulundi gumu. Bale akazi bakambwe baba. Kaakano okumanya ono omukazi mukambwe wadde omwana we yali asemba wano naye yamuwadde position ya 3 ekimukubiragani asoma bulungi ekyo kizaamu aweerera amaanyi. Kiri perfect. Kali ng'amugambo ekikoze nkyagala. Ekirowooza. Efirimu egenda maaso bagiyita Obukuusa. Nagambye nate nga buli gyeminze nkwereza. Ndi mugezi. Ye madamu mweraliikirivu ebintu bino biyinza okuzza omuzigo. Nze bino osobola bikwasaganya. Okay. Nga likwata kuba okweyongerayo.
njagala olabe likutte kuba kweyongerayo ligenze Baffera kakati ono loodi soko lindeko kati omwenge bwakunywa ne gumugwako atandika bubbi bwamala okubba ate n'agula omwenge kati okumanya abantu baloga bannaabwe omuntu okuloga n'ofuuka omubbi w'emboga bannange si buli muntu nti yenna aba mubbi abantu bazaalibwa baliko ebizibu byabwe era batandika okukola emize gye bakola nga baliwo ebyo balondoola mama sanyu kakati tugenda maaso maama Sanyu ng'ajja ne muwala we alina kivubuka kyalumbye kyana kyakyagala nnyo lipoota y'omwana yiiyo ate abakazi ababbi bano baba bakambwe mwana nga wasomye bubi naye ebiseera ebisinga bagamba ni Oluganda si kufaanana naye n'okuzaala omwana n'atakufaanana wadde akakowekoowe ofunamu okutya genda okukebera kyasinga okwagala ziguudu omanyi mulimu abazadde abadduka mu ssomero kati waalaba akagololezi abaamanya sente weeziri kaana kagezi mbe taata fala yamanyi jangu ompehaga mwana wange kano kabahaga tekagijjamu katunulanga akagisugisu kyokona akasanyukiranga akake emboga eziri fresh wezivudde musiri wenzireeta emboga oyangwire emboga maama funa ekirungo mu mboga zonna emboga ziri fresh and clean kino kyasanyusa nnyo taata ono mwana era nga kiraganoza sente wezigenda walabika kati nga muga lwaki omwana ntatandika okubeerako nange mu biseera ennaku ezimu nga mugamba omwana wange tabeera mu vire abadde agala amutwala alabe ku jjajjaawe kali nga mugamba mwana talabe ku jjajjaawe okimanyi omwana wange era bwe mba ngambye agendeko ewa jjajjaawe wa maama wange omwana aba alina okugenda kino kiba kikaaki leka nayo ate kutummalako mirembe tugenda maaso kali nga mugamba ekitulese kutula transport ate n'okumanya school fees ezo kyobola abakazi abaweerera abaana abasajja babafuula enseke niku omwana abeereko nange nga mugaffe twe transport waffe tugende ono kale musajja naye kyakola nga akwata mwaleti kali nga mukwate omutwalo andi musabi transport munzirizeyo n'akakaaga mbeera kumpi wali eri kabuusu leeta sente tezibamala ezo yamuwa mutwalo wabula kyawula leero kitambulidde bwereere wamabayi taati jatugende naawe kasanyu wewe kumba akana tekagala kgenda yawalula kawalule yawalula kawalule oli omukazi mutaamu mama siziseera kane tudde atunda emboga laba atunda emboga tafaananangako ng'omulimi kyokka atunula gy'ava kuba gyazijje bayinza okujja nga bamulondoola bayinza okujja nga bakulondoola kwata enfirimu egenda maaso nenkyotukeereza emboga zo toziseera kati okumanya ono omukazi mukambwe kati ate alina gwabiibiita okukamala mukijja kumulaga lipoota ya mwana abakazi ebyo babikoze ennaku zino yina alipoota mwana Sumaya eri bamuyita Sanyu eno mwana Yesu okusinziira ku bugezigezi bwayo mwana mugezi ayagala bamuwa essomero ery'amaanyi eddene mwana ngenda mufunira essomero eddene oyo
kuba omwana wange okuba omugezi ali n'asoma obosomera musomere bbi tosobola mutaataaganya kusoma olaba wakabalansi kali ke bammajayo oke kale sirina nyo obudde ndimbwange yo yange no gintere wali awabeera documentsiza tujja kuwuliziganya kale mukulu nga yeyongera ogenda kukola kakano veeyo ono ng'agenda kulaba ku nnyina aze kulaba ku nnyina oli bulungi wage wasomye bulungi okakasa yasomye bulungi nnyo ayishuwa nnyo kale odo kazi yengenda kulaba okisegede nga sinagenda tugenda kwogera muko nina surprise kale lwakwekire kiki siina mirembe n'akatono nsonga ya jenyo okimanyi nageze nenjoga ne jeni nkaba jeni mpoomwana nali naye abantu baffe bamulabe kojanga mulabe bajjajja bamulabe basenga bonna afunye ebizibu bye lwa mukazi mami amazima genti yandibadde nga nkola ekintu era jeni bwabanga oyo mwana siwanga mbulira amazima nti omwana siwo omwami ono atandise okutabulwa emagezi genzisa okujja gyokimanyi nze bwekyetawanya kyona nyo nsooka kwebuza kuba gomanyi ebyama byange gomanyi bukyalo kyonna asazeewo omuwala omukyala amuwawaabire ewa nnyina omwezi gw'enju nga guweddeko ekisooka omwami yasasula buli kimu omukazi gy'asula ono yamusasulira enju omusasulira ebintu ebyo kati ng'amugamba n'ekinneewunyisa n'ozaala mukazi omwana ate n'asigala ng'abeera yekka aye n'agamba tuwa obuyambi giguweddeko jangu waliwo akasente kenina kati kyeyakola ng'amugamba ngenda mutega nange peesa omwana mugambe ajje anone sente z'omwezi gw'enju naye omwana ajje naye amakulu nti simuwa sente za nju omwana aba takkiriza kumuleeta kumulabako bukyanga bazaala omwana tatuukangako wano yegenda maaso kaakano omuwala ayogerwako y'ono bitali birungi nange ebigambo byakuna takiki mbwena obusajja bw'oyagala batandise omwogerako omuwala ono azungazunga ina naje bukutwala obulamu obuta kati bagamba mbw'ozunga ng'enswera ya kirungube nze mbadde kuba buli bukyafu bwegwa omusajja ow'obuvunaanyizibwa kati nga naye munnaye amanyi abakazi tuswala nnyo ono abadde yagamba omukazi yenna okuba nti olina obuvunaanyizibwa oteekeddwa okuba n'omusajja noyagamba nti oli mukyala gundi naye buli wobeera n'abasajja abangi tolina linnya lyogenda nalyo okugjako aya yamuganze nkubuulidde munnange bamalaya babakuba ennaku zino tombuulira kaka tuddeko wa taata sebo jebale wena jebale mbuuza omulenzi ono gwe bayita yokaana anoonya yokaana yakolanga mwadi weya gugamba oyo yokaana mpulira yabba ulira era gyali eyo emmanga eyanywa bunyi mwenge ulira bannanfuusi ensi gigende kompola maze okuŋŋama nti omuntu atunulanga akuyamba aba akubbika gambi ali eyo wansi anywa bunyi mwenge era gyobonoonyiza tomanyira nakumanyira kati ekimutabudde kyekiriwa abavubuka b'ennaku zino muntu gwe mbadde ntunulanga ndaba alimu amagezi kumbe ali wano ate abalabu babaaza atyo tugenda mu maaso kaano ogenda okudda erudda kino jjuka kirina ku ssente kali nga mugani onyiridde ensonga ekumpisi kali nga mugomanyi lwakinkuyise tulina emikolo waliwo emikolo egiri mu kyalo omanyi tugenda kuŋŋaana nga abafamire baŋŋambye bajjajja omwana alina okugenda kuba abamwana balina okumwalula mwana tunone abaana ffenna batugaba balina abaana tubatwale mu kyalo mwana wange muwala wange ssanyu nimutwala naba ku bantu ensonga ezo zizzeemu tugenda maaso gambye omwana wange tasula mu kyalo mama ssanyu kyogamba siteri kyotegeeza omwana wange obukibi onywa kusa mu kyalo omwana sinza amuzaala ebintu ebyo nabikowa ato mama ssanyu siri bulungi leero
Patoto. Iyo musajja yankubidde essimu. Nangamba tayagala kunda. Najje waka. Yeno musajja yali business. Namwana nambuuza ku bya Yokana. Neno kukizuula nga taata we. Nenatidde bannange. Mugala ngira wonze. Ate kiro kikuletera kukuddawo no. Oba nonya mwana wa muno nyegwe bikwatirako. Ndi mune chungwe kati. Wale tugenda kole nokola obudde bugenze. Atandise okutya. Yokana katandise okubandi alika baba bawondera. Omanyi omuntu oyinza omukola ekibi ne kyebulizaayo. Kasitaba nga taliiko babe bawondera. Efirimu egenda maaso. Waliwo ecupa eya wamweyo egalwaza ekifuba ago. Dakukwete mumunywa mwenna lumu musimbyemu enseke. Ono wazambwa abejjagala muli n'ekibaawo. Tugenda maaso. Jagala olabe. Eni gwe vai. Ja kutunywera kwete wano. Oli ataddemu ekikopo gabagaawamu ne musimbamu enseke. Obedde onywa watwagambye tampeka emu ku emu. Naye tonnateekamu. Bamwambula essaati. Temunyambula. Amalwa bagawola. Bawola. Era wano. Togula malwa. Oyagala okunywa amalwa. Nga togula malwa. Olimu amagezi. Jangu. Bamwambudde. Ojja otya okunywa amalwa nga togula malwa. Efirimu egenda maaso. Kaakani tudda mu kidongo. Rachel representing Enox Production. Gukona omusiki gwakuba gukona Bambi gukunda uno omusiki gwakuba gukunda ayayaya gukona omusiki gwakuba gukona Bambi gukunda uno omusiki gwakuba gukunda ayayaya bali mu kidongo. Kali kumbe kanya sokolindeko ndabye bubi netupepea ono si maama w'abaana igula sokolindeko ono ne bamye pena bali mu kidongo tuzinisa oli Jeni Mukambwe kwe ntula ku piki tula ku piki ono yali amanyi yawasa ono mukazi nkuchwa yennyini jangu kati ataba yayi mukacyankala nako bakuyoola ulire tabu kanyankole tamulwana ndeka sokondeke wadalala kati abaye bakwata ono omukazi ne bamutwala mukazikizo oyinza okwegendereza bagenda okujja nga gakuyiseemu nga 10 ni bagala kunzita omukazi yankubya ono omukazi bulijjo ono mukazi adda kubiza byagenda okulyanga takyayina makulu magulu abaniga bakuba. Tugenda maaso. Efirimu bagiyita Obukuusa. Kano tugenda okudda eno. Waliwo ab'eŋŋambo ku kyalo. Heni muna ebintu nga bye kiki bababbye kweni si baatubbye naye bawange yagudde mu babbi ne bakuba oli bakulimbye tannagwa mu babbi kweni mwali naye kiri bubi yamugamba kati kyengenda okugamba sijja kigambira wano jangu nze nkubuulire mulimu abantu buli ku nsi kuno Mungu yamutonda nga alina ekitone kye. Mulimu ab'eŋŋambo olinga wa lugambo kali ng'amuleeta emmanju. Nkubuulire tebatuwulira naye tobagamba nti nze gambye bakubye oli ababbi bannange namunyize kamunye n'olwaliro akyazimbye sebo baamukubye naye abasajja bamanyi kali ng'amugamba kitegedde abasajja bakambwe
Kiki? Kalino kino kikino. Nakyo bakikubye mizibu. Katuba tuli awo. Gwe. Omusajja nneesako mukambe siriiwa. Alengedde taata Ssanyu ajja. N'ayingira enyo. ate abazadde bazibu bawo olunaku lweggulo yabaddemu Kali nga mugamba okimanyi balo yabadde mu kibaala. Ayina ekiwala kye yabadde alonze ekkuba awo ali mu kinyiganyiga. Kali nga mugamba ekyo ekiwala ekirina ebiisa ekyo simanyi kijjeeni. Kati kumbe jjeeni baabo yabadde ayingidde ekidongo. Kati kumbe bali yadde amunywezezza. Bannange bakubye bbaawo naye nga balwanira musajja. Naye omusajja ono nga mukambwe nze tanwanirangako. Kyokka bannange bayeewoze essente batandikewo ka bizinensi omukulu azizizza mu mabaala. Kali nga mugamba oyo omukazi muzibu. Lungi kinyirira. Engeri gye kiri ekiwala ekitibba butibe buli musajja alina awula akyagala. Tomugamba nti nze gambe naye nze nkubiddeko. Tebaamukubye babbi naye balo baamukubidde ku mukazi w'abandi. Naye nze nkuwulidde obufumbo ennaku zino nga bulimu ebijinji. Obufumbo buli wabuleka ku museete bwe buti tebuba bwangu. Agindeetereko naye mwenyweze. Enfirimu egenda maaso. Naye ye katemba omwanyuma. Owoolugambo ekyakimaze. Ebiseera ebisinga buli woba oyogera ekintu oba buli woba okola ekintu kibaako sayidi bbiri ekirungi n'ekibi. Naye sooka olowooze kirungi ki ekiri ku ekyo ky'okola. Njagala olabe. Enfirimu egenda maaso. Mama Ssanyu wali. Kakati nno atuuka abuuza Maama Ssanyu. Maama Ssanyu taliiwo. Nedda emirimu gye yagenze okukola tekyetagisa mulinda. Mugambe anoonyeeko. Yakwera ku ssimu. Yagala kutwala mwana mu kyalo bamwalule. Mwana omusajja nneesibako. Anneesibako kyanga munoze njaga afumbirwa. Abakazi bali mu nsi. Waliwo enkucwa embaki. Bonna bannalukalala ne bannakapanga. Naye ogwa ku muntu n'otya. Dagambye tulaba Obukuusa. Kali muzukulu. Jjajja. Kali ssebo kino ekikazi kasitamu ne wakyo yakigamba nti baawo yalwanye.